Oluvannyuma lw'eggwanga okuswala ng'eyaliko First Lady wa Tanzania omukyala Maria Nyerere akyaddeko wano ku bugenyi n'akwamira mu elevator y'oku kisaawe Entebbe okumala eddakiika 4 nga tewali asobola kumuyamba olw'ensonga abakozi b'oku kisaawe tebaalina bukugu bw'enganga mbeera ng'eno. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni awadde ekiragiro abakozi abasoba mu 1,500 abakola ku kisaawe ky'eggwanga bawummuzibwe ku mirimu gyabwe bunnambiro. Mu bbaluwa yawandiikibwa ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno, Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yawandiikira Minisita w'ebyentambula General Edward Katumba Wamala nga yeemulugunya ku buli bw'enguzi obuvumbekedde ekitongole kya Uganda Civil Aviation Authority era n'asaba abakozi 152 wamu n'abo abaabawa emirimu bagobwe embagirawo. Pulezidenti Museveni alagidde Minisitule y'ebyentambula okubaako kyekola ku nsonga y'obuli bw'enguzi obweyongera buli lukya wamu n'enkola y'emirimu ey'akasoobo mu kitongole kya Uganda Civil Aviation Authority nga entabwe eva ku bakozi abatalina bisaanizo ekiviirako empeereza ku kisaawe okusereba. Kinajjukirwa mu mwaka gwa 2023 Bannayuganda abawangalira ku mitimbagano baavaayo n'obutambi obwemulugunya ku bakozi b'oku kisaawe Entebbe abaali basusse okubasaba ekyoja mu miro nga n'abamu baali beeramula ssente ezituukira ddala mu $5 okusobozesa abatambuze okweyongerayo. Mu kamu ku butuubagiro akaagwawo ku kisaawe Entebbe ye mukozi eyeeza $1 ayambeko omusaabaze okugenda mu ggwanga lya Brazil mu ngeri emenya amateeka, ekintu ekyateekawo obunkenke okukakkana ng'abantu abawerako bavuddeyo n'okwemulugunya kwabwe okwefaanaaniriza, ekintu ekyasindiikiriza abakulu mu Civil Aviation wamu n'abagirinamu emigabo okuvaayo n'ennongoosereza era ku ntandikwa y'omwaka oguwedde mu 2024 Civil Aviation nga bali wamu ne Immigration, Customs, Handling Agents nga bano ba migugu wamu n'ab'ennyonyi ez'enjawulo baatongooza enkola empya yali egendereddwamu okuzza obwesige okuva mu bantu. Mu bimu ku byakolebwa mwe mwali okuwera amasimu eri buli mukozi ali ku mulimu, okwongera amaanyi mu kwambala uniform ssaako ne ID eri abakozi b'oku kisaawe, okunyweza ebyokwerinda mu bifo ewayitwa kye bayita tighter access control wamu n'okukendeeza ku bifo ebikeberebwamu okuva ku 12 okutuusa ku 5. Akakiiko akalwanisa obuli bw'enguzi mu maka ga Pulezidenti aka State House Anti-Corruption Unit wamu ne kaliisoliiso wa gavumenti baaleetebwa mu mivuyo gino ekyaviirako abakozi abasoba mu 24 okugobwa, abalala ne bawummuzibwa ng'entabwe eva ku kunyaga wamu n'okweyisa mu ngeri etasaanidde. Ekiragiro kya Pulezidenti Museveni kijjidde mu kaseera nga waliwo omuyaga ogunaatera okuyita ku kuddaabirizibwa kwa Karibuni Lounge.